Subscribing and liking until we sharing. Megatron is my name. Tutandise ne video ya alien skin nga inawe yabada performing nga video etambudde nnyo nabanga Yesu rubabba omuwagizi simanyi kuba tubadde mu bizibu byanjawulo wini ndwaji bamukwatiridde amabere bamukwatiridde ebigere akubye omuyaya akazindaalo Spice-Dana bamukwatiridde ebisambi ayombye omuze guno gubadde ku bakazi kakati wano omukulu yabadde performinga fani n'ava eri nazinazina olwamaze namwesurubabba bikanyama bino bife biboni ekijja ne mukanyuga erigenda eri. By the way, alien skin kusageze zibaddewo zennyini eza ono omwana Spice-Dana then ne wininwaji yavaayo n'akola comment n'agamba nti abawagizi abo just ebiseera ebimu guba mukwano nga yagala nakukwatako bukasiku nga tategeere nti oba yeggwe okitegeera. So ekyo kyakoleddwa mu kavidiyo nze abadde mbivuba ebyenjawulo nzize nga nkiraba okitegeera kuboko okwesulubabba teri muyimbi yali yamuswazizza kisemakula kwesulubabba bakyala nga baze ku stage ababeera mbivuba tebakimanyi walukagga naye abakazi bajja kuba tekisiga nti yamusindise yaviiridde mu viiri naye jjukira ekyatuukako ono omwana Michael Rose muyimbi kyoyo America yali azze emunyonyo bakwata Michael Rose ne bamukanyuganga yali afaashi amukulu ali mu performing Michael Rose jamanti omanyi nako ezo yali aliko bwakuba buno busiraidi alinga enkoko ali mu buna alinga koloba era alina okujjayo buli kimu bakwata Michael Rose ate ebiseera bye yali awewuka ne bamugira nagendolaa navyo ya mubaka. So ebyo bisenga bibaawo sigirabanga saga y'amaanyi kuba yaviiridde muviire sigala nti yamusindise then bakanyama ne bareactinga kuba ebimu ku bye twabadde tusaba bawininwaji ne management ye kwe kulabika nti bateekawo security ku bayimbi baabwe otherwise ekisookera ddala security wise alien skin aba kuba tetumanyi bantu bamutambulirako kubeera ebimu ku bye tusaba abayimbi kwe kunyweza security yaabwe ekiro ekikulu kuba sometimes bajja n'abantu bangi naye nga security nga bonna buyongoyongo bwa fujjo okitegeera kati abalabe bw'oba tobamanyi tokolaba abayimbi bano ab'amaanyi badeployinga bw'olaba Rihanna ng'alina waagenza okupafominga teguba muzannyo bano abayimbi abakabya Abamerika bwe baba nga badeployinze security teba ya muzannyo. So alien skin ekyo ekyakoleddwa abantu wadde bakiwadde nnyo vibe naye nze sikirabamu kyamaanyi tuze tulaba abayimbi wano bagezaako okwesulubappa. Paul Kafeero bwe wamuleetangako ettamiiro teyazinanga na bikazikazi okitegeera ekikazi kyabadde n'amabina anti abakazi bo baliwo okweteeka ekikazi kyabadde n'amabina wamanyi entulubiri byabadde agimugamba yamuswazizza nnyo kuswaza abayimbi abo aleeta ettamiiro n'akulemesa okupafominga era gundi Mr. Semakula yabagambanga mugyeewo omukazi oyo jjukira oli bw'aba atamidde asobola okujja nakukwata empale nga we yabadde anoonya alien skin n'akulemesa performance akujja kumulamwa. So bwe kiraba nti alien buli anajjanga ku stage ono ani lutalo mulaba byakola newali aperforminga kino waliwo kino ekikola kyalero performinga nakyo kino ekyamabina Shakira naye gwanooko nomwana ewakitayamba agezaako gwesulubabba engoye ziyayikazi musiimu naye alimbanga amabina manene tolina gayisabwe omanyi eyasalawo weponi ye ng'erabika enaaba y'amabina naye tugiganyi oba kati senga wabadde mabina kubenduulu ekiganyi olaba Shakira ekimu ku byongedde okumuttira ddala musically mubi era abasajja abadde agezaako bagegenya n'amabina gano ate amabina ago omuswayiri agayita atya
matakombiri oshege ngabadagezaako olabika nti abakubisa naye bwe gabanga nago tegakoze bulungi manyi bitambula bibiri in fact bitambula bisinga tambula bibiri nga binaako okimanyi ennaku zino omuyimbi kati bano abayimbi abalungi bo kye bakola bambala bubina katega bo bambala anti kakati feesi n'akabina bitambule wamu era abayimbi abasinga abantu bo bamanyi agundi abayimbi bamanyi abantu abasinga owulira music ono basajja kuba abakazi tebabaagala nnyo naye basajja baabwe be babaleetera jjukira abakazi baavu abasajja bateeka musajja no biri two-sided omukyala bw'aba agenda performing abasajja be basinga okweswa n'omusajja bw'aba alinayo show abakyala be basinga ogyesunga era be bawaliza ne babba baabwe nti tutwale okitegeera so kaakati eyo embeera bwetyo bwe bwa ku stage naye tugenda kukola tutya abawagizi bano kati oyo omukazi omulaba yavudde mu audience galien tamanyi simanyi yayisa atya ku babbaawo sa n'atuuka ka stage anti bwe bwobuzibwate balaga nti bakola alien yasose n'amuwa ku time n'azinako naye yalabye nga ate wenadda focus wenadda kwani ku mukazi adde eno omukazi bwamwetoola adde eno omukazi ganja waliwo abagamba nti alien ski muntu w'abantu ate nga bano abantu baalimu bageto baagala kulaavu eyo bwe yali badde amuwa kuhaaga amuteerawo embeera bayimbako naye ayimba disi zimi n'amuteekawo the real me eyo laavu ey'ejjenjere ebaddewo naye ekisookera ddala ku muyimbi kuba eyo yabadde ebbaala security wise ky'olina osooka otunuulira alien skin lwaki yamwesulubadde ekyakubiri oconcentratinga musically inze ebivulumbi baddemu ebyabayimbi bayimbi bangi batono nnyo abawa abantu bano time that's why era kusagaza weninwaji biki ebyabadde bikomentingiwo babadde bagamba nti lwaki tebateekawo fences abayimbi bano ne batabasemberera nnyo okitegeera Diamond Platnumz bwe yabadde aperforminga ani gwe walabye yegasalabe muntu n'omu ate Diamond alina ekintu bw'ojja ku stage nga tebategedde bakusuula eri ganaye alaba naye ne bamusuula kati saagala kino ekyali skin kizibe nnyo abantu amaaso Wizkid tumulabye nga performing ebivulo ebyenjawulo mu Africa abakazi bajja bakaaba ne bagezaako okwagala okwamuka stage ne babakanyuga yalondayo omu gwalabye nga abadde passion nnyo bambi nakakala okumumuleke najja n'amugwako mu kafuba eddakiika sekendi nga 3 ne bamuzaayo okitegeera so ebyokwerinda by'omuyimbi kintu ganja okuperforminga obulungi abantu tebanyigira abayimbi bano kati oyo omukazi kye bamukozoloza akyali musanyufu eri alien skin cause tutulina saga ya wininwaji omuwagizi simanyi oba yali muwagizi yennyini gwe bakuba namulaba yeesibyesibye okuno amajolobeno gaabwe alimba oyo gwe bakuba akazinda bantu bangi bateekawo nava nagamba njagala nnyo tekanoga olwagala kabiri kati amala kutukako bugalo yamukuba katono okusinziira nze ku kye nalaba bayinawe muze abayimbi balina n'abawagizi balina okumanya boundaries zaabwe okitegeera gwe bwe tuvaayo ng'ekyaweninwaji twakitinkiriza nnyo ne Spice Diana era ba analysts ab'enjawulo ne bavaayo ne bawa amagezi nti ebirina okukolebwa kwe kulabika nti wabaawo distance wakati w'omuyimbi n'omuwagizi we saga zino okukoma lwaki kino ekyali skin kyo baagala kikola ennyo amawulire bakiteekamu nnyo supu ekisooka alien skin teyasindise nti oba omukyala bamututte biwala ttaka yaviiridde muviire David Lutala akikola Misa Semakula yasinga okikola Walukaga akiyitiriza Paulo Kafero yakikolanga Paulo Kafero nga tojja kumwesembereza otyo jukira bana abakazi babaako ettamiiro kubanze ninako omuyimbi gwe nali nabye nga bakutte ali ku muzindaalo ekikazi kino kimuli mabega kino kimuli maaso bimukukunyako amabeere n'atandika okumwenyereketa okitegeera oba fiiringa mabeere naye ate abantu babamulindiridde okuyimba takyayimba focus evuddewo so alien skin kye baakoze just lwakuba nti abantu baagala okiwaawaaza naye nze sikirabamu nnyo muzinzi kuba ebimu ku birina okuleyinga strategies ezirina okuleyingibwa kwe kulabika nti bano abayimbi wabaawo distance baperforminga n'abawagizi baabwe ne babeera mu audience ani alina okukola ekintu ekyo alina okukola wakati olaba ganja ngenda kujja
nkosi sente ongambi yagala milioni 3 nze mba nkuwadde milioni 3 waki ofaayo nnyo ne stage gyenkuzimbire kati tunula saga ya zexi birangi oyagala oyimba ejjinja nga bamutegekedde akaswa omuyayi yamutegeka n'atemaatema akadongo n'akubakuba ng'ataddewo akagundi k'akagulumu waliwo n'obuntu obutabulange nanga akusandika yimbidde gwe kakoleddeko obwemusi kasompa sente zange bwekalinnyako bwekavaamu nedda so zexi yakolamu bubi naye ate n'abategesi mulina okukola ebintu nga biri professional bano abayimbi balina image gye baagala okukuuma egenda obongerako kuba tebajja kulaba ng'oyimbira kaswa omupromota omulala akubalemu amagezi era naye ajja kukola ekintu kyekitegeeza ng'ojja kufuuka muyimbi wa buswa so zexi kyeyakola kyali kituufu naye kisookera ddala ba stage manager nga baleesa abayimbi be balina okukola ku bintu bino okitegeera omuyimbi naawe tambula ne security yo bw'oba toyagala kusemberera ng'oyagala oconcentratinga musically oderivalinga eri abawagizi bo kyebadde bakusuubiramu teekawo babodegaadi naddala mbubaalabaala buno kuba bo tebajja teekawo fensi naye babodegaadi basobola okuyimirira nina ekinnuma ate nga ne wininwagi yakyogereko kimuluma was it that wininwagi ye bwakola ekintu muvaayo nnyo ne mubanga mutunulira sayidi eyo embi okusinga okukinulira ng'atuli objective koza omuwagizi ono yamuteeka sente mu mabeere tebamwogerako ne boogera ennyo ku ono owakazindaalo ate ye alumiriza n'agamba mbu intention z'omusajja tezaalizanga tuyimuka kuba teri yatuleetayo ka vidiyo ng'atulaga mbu omukulu yali asiimulira ddala ngatto so ekiri mu mawulire muno mwe tukola nti positivity tetunuulibwa nnyo bujja weegendereza abantu abakola amawulire naddala mu entertainment then ne politics oba oli awo abantu tebatunuulira nnyo positivity bamanyi ekimaking ennyo amawulire ye negative side era ebiseera ebisinga wininwagi bw'avaayo n'akola charity abajja bitunuulira nga bwebityo ali misikini bw'abaako abantu oba oli awo bayamba okitegeera oba oli awo ebintu byakola nga byakabi tebajja bitunuulira wabula balinda kali ka negative side we kabalukirawo bwe pa nga balyoka babalula nibanagala tetulina kubandaba lininga tima kuba kati right now otunira alien ajze ayambye abantu ab'enjawulo olwo n'omukyala gwe nalabya oba yamusimbye y'ataano naye amawulire ago muneetegaki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 
kuba naturally bannayuganda balinamu ogwo omutima ogw'okwagala okusuula amulisiza kibanga kijanjalo kasita kimulisa bwe kiti munnayuganda yayagala akula ekikule nga tekinnamulisa ekitegeera olw'ensonga nti alaba nti oba oli bw'anaavaayo kiringa ekikosa ye kyokka ate oli bw'avaayo agirako ebintu bingi ekisookera ddala employment opportunities kati alien skin ono abaana ababeera naye oba oli awo abawangaala naye balina ebintu bingi nnyo bye bamufunirako okitegeera kakati gwe bonna ayagala okumukkakanya ekigendererwa kyo mba sikitegeera kitegeeza oba otattanankulaakulana so bannayuganda tutuuseemukko ku enkola eyo si nnungi otherwise bwe tunaavaayo nga tulingiriza negativity industry tuba tugisuula mwe kennyini mugamba mwagala abayimbi baffe bafuukeko abaakabi industry evuganyeko ne Nigeria n'ekyo kijja ne sustainability omuyimbi tagenda yimbira mwaka gumu atuuke kusalya Diamond Platinum oba ategeerekeka kitegeeza yeetaaga obudde sente zimala okuwera akole vidiyo ennungi akole ebintu ebirungi bigenda like okwanirizibwa international wise otherwise gwe bonna ayagala ayimbira omwaka gumu mala omukube wansi agwe ate gwe kennyini oveeyo oyogere nti abatanzania batulese nnyo kitegeeza oba omeesinza nina obuzibu bumu ne bannayuganda baagala agudde cause out of the blue alien skin avaayo najja omuntu n'atandikirawo okujajinga nti nezikuwa olaba baganda kusiima balegendale baluddewo n'olabira ddala ng'omuntu ali mu komenti akuba Dr. Jose Chameleone ate nga kati n'olaba nti amusiimi amutya avudde bweru otamagi yabadde wano ku comedy store ani gwe yagambye nti omukulu akubi kati ekyabantu balina nabo okifumiitirizamu lwaki abantu ab'ebweru bali kugonaizinga ebyaffe okitegeera ffe ebyaffe ne tubittattana
nalabye mu comment section yemu nga mweyo video ya saturating nga Diamond asima Dr. Jose Chameleone nalabyeko Omutanzania ng'agamba ffe kitufudde abantu like industry yaffe kigitaddeko eyo level tweyagaliza tekikoma ku kyabawagizi bokka wabula n'abayimbi olw'ensonga tulina competition oba tulina bwe twagala okutuuka okitegeera that's why ogenda olaba nga abayimbi abaliko mu Tanzania bonna bayiseeko mikono gya Diamond Platinums bw'otunuulira ba Harmonize ba Rayvanny bonna bayimbi abaliko ate ng'olaba eyabaleeta ono Alikiba gwe bakoperakoperako otandika omuntu obwe naye talina kibi talina mbwa gy'aboogera nina nga twogedde ku kivulu ekyo nina nabadde n'endowooza egamba nti oba n'abategesi balinamu obuzibu kuba senga ssente ezo omukulu ze yakutte okuwa Diamond kale nze ndumva ndowooza yange kyandibadde bwekiti n'akwata Camille n'akwata nani ne Diamond kategeka bato n'owulira ekyandibadde n'ataleeta bugundi sibayongerezebwa sibayolekeddwako wabudde bw'okimanyi nti ekyo ekintu kibakolebwa kivulu ekyo kyekyandibadde kisinga mu East Africa okitegeera bandiritumbe the battle of champions of East Africa okitegeera n'oleeta Dr. Jose Chameleone n'oleeta ne Diamond ate Chameleone ye yagambye kakati basi zandivudde emutukula Chameleone yagambye Diamond mukubale musuula wali nga talina kyaŋŋambye asobola okuba omumanyi ngamba Diamond asobola okuba Chameleone tekisoboka tasobola ne Diamond muli akimanyi batuuka ku stage nga n'omuwagizi w'e Tanzania akakasa bulungi nnyo musajja waffe ayimba naye ganja mukama katonda akasajja kabayita Chameleone kitone ky'amaanyi nnyo balinawe in fact ebimu ku bigenda okunnuma bannayuganda okuvaayo okutinkiza n'okukola comment akyogerako si yakireeta nga Dr. Jose Chameleone Mungu amujjulu ayenze nina mulambi wange waliwo yalwalira omukulu ng'ategese ebyuma ng'ategese eki ngwakole sitori yesunga kola sitori musimanyi mpakadde amanda bwe mubeera nga mukufa kwa muno mwoyagala okumanya abantu obamanyiira amazima bagenda kutinkiza akube no yankubira naye nga lwalinaawo mukola ekintu kimu muwoza nti tereza kamera bulungi goli bawoza nti omusajja ayimba wano wabaawo ensobi banake omusajja mubi nnyo naye kino kibagamba wa serebu gyatakolera nsobi mu nsi kati Diamond Platinums azadde buli muntu mu bakozi mu baana abato naye wali owuliddeko media ya Tanzania ng'ekola ebintu ebyo kitegeeza ffe abalina media naye okoze kinene nnyo okusuula abantu okutattana kitegeeza bannamawulire balina okubikka kati olaba saga ya Alien Skin ne bannamawulire kyatulya kuba kati gw'ogamba nti okuba Alien onamukuba n'agwa onyumira kuba amawulire mbu Alien ali mukyala ye bw'onaamukuba ogenda kulyawa realistically kuba bamukubira ebbanga zawera ennaku ennya tivi zennyini ezaali zitinkiza nagenda olaba olunaku olwaddako nga mawulire ge batambulirako kitegeeza nti omwetaaga nga naye bwakwetaaga kakati gwe bw'ovaayo n'oyagala oboyikootinge tojja sobola byebimu ku biremeseza industry yaffe okuyimirira ekisooka mu byonna mmoze industry ya wano teringa e Nigeria nti industry e Nigeria oba eya Tanzania ebaakingibwa government bano abaana ba wano beekamwana bokka kitegeeza gwe oyagala omuwa akaseera akatono ak'omwaka abeere ku sini omukuba agwe n'omulala amulise naye omukuba agwe tebagenda tuuka kusalikula audio mulungi video mulungi kwababaaki nena ekyennuma nono omwana kyalimpa yafulumya oluyimba lwe yes ebyagwawo ne bigwawo naye tetumuwadde mugongo each and every time baba mu ntalo n'onaani onasani nduga omwana yali talented yes yayimba olusuku lwa semiti netwebuuza ngu waliolayo ku lusuku lwa semiti naye yayiya kintu oyo art musical art asobola okwogeza ebitwogera okitegeera that's why olaba kuba art mugazi olaba obutabo nga for instance kana akatabo ka Animals Farm okitegeera olugero olwo lulungi era lulimu ebyokuyiga naye okusinziira ku nteekateeka yaako wali olabyeko ento eyogera oba endoga eyogera kitegeeza art yaliwo okwogeza bitwogera oba bonna buyiiya kakati omwana ngaali mpalolagi bw'abazze sageza atuukawo ne maama we beki yakuba akayimba nno nga kakwetoola ako tebaakawabudde
kumutunula mu kuba omwana oyo kubanga okimanyi nti na psychologically ali totally ganja otunula bannayuganda 90% baagala ali ensikina kuleki kuba emosi gye babeeramu obasanga babiri ajagwa bakituweerawo otegeera ne tubeerawo mu kusikangana emiguwa musical tetumutegeera ogenda mutegeera otya onaamutegeera otya siina ekyo kyakuwadde kuba musiki mmere y'amatu musiki bwe kiba nti mmere y'amatu wabaayo abamunyumirwa bw'atamunyumirwa sirika nawe olina omuyimbi owaakunyumira bw'afulumya gweoba ojaamingirako vibe zo ziri nnyiro okwo bw'ategeka genda omuwagire kakati ate oli omulala atayimba byoyagala lwaki ate oba omukuba ng'ate alina abaasanyusa tukyalina olugendo lw'amaanyi mu nsi yaffe eno kuba kati bwe tulabanga abayimbi bennyini tebaagala ayitawo abantu bennyini bawagira musiki tetwagala ayitawo kuba kati alien out of the blue omuntu nava nagamba nti yajja kugwa erinde wenotuna negativity kuba mu US olaba tulina abantu nga bakanye west akwata bayibuli eyo imagine awali jesus said nateka kanye west said naye agamba omuliro ogafulumya oba munoonyereza nnyo okugafuna era ababimanyiko efe abadiginga deep mu industries za entertainment kitegeeza naye ffe ne bwe kaba katono nnyo bwe kati omukazi azze ku stage ebyo David Lutalo byasiiba akola mbivu ate bakikola kagende abakyala abo abajja ku stage muze 99% baba batamiivu 100% kati agenda kukwata empale zino yefuula akunyiga okakananga microphone owerwanako oyimbe kitegeeza ayagala okuteekawo performance ennungi bali abazze okulaba baga aliyini yatuyimbidde ebyo byonna olina okubyewala just ne babadegadi mo obanyiribane bano bawusa abambala agagatagabi bambala ebisaati birungi binati kulise esibawo n'ekigato kibanga obeera tebalina sente enkolongo tebalina sente n'obwa obunyama kati ekino okubeera nze nina kikulisa nabaddeko kampuni zino ezibategeka nazo zirina okubeera professional gwe nozimbye obunyama nga toyina kakati gwe kampuni nga uba kuba abo abaana yebawa ebyokwambala yebawa sente esooka akasente babawa katono kati agenda okubalansingamu gule nga tobalina gulajo okirwa nga bambadde zino zitimbalandi zikaguje ezo engato za bbeeyi kati akirinyira emyaka jeegi okitegeera okukakananga naswetandisa okufulumayo kitegeeza nabo balina babaakinga ne babeera professional kuba uba abantu bwe baba nga bali smart okuva wansi paka waggulu kitegeeza naawe bajja kuwa emirimu naye gwe otutta omuntu sherikokuleti obugato bwonna ekigere kiyiseemu kaboni awunyirira abantu somo bakyuse azimbye obunyama ng'egato eringa enkolongo engato eringa emmamba eyagala okulyakanyanja gwe wandaga egato eringa enkodomali okitegeere kyekirala kisolo kyekirala mome balina okukyusaamuko mu nyambala otherwise omutindo gw'ababawunsa nze nganze gubadde tegunyumira ganjangu omaliriza nga maliriza bannaye bannayuganda mwani tudde kuno twagale ebyaffe nnyo ebyaffe for God and my country otherwise bwe tunadda mu kwekuba enkokola n'okwefulumyako amawulire amabi gokka tetujja competinga na industries zetwagala competinga ffeffe nina nno kino kenzo balina bamunominatinze naye abantu boogera ebigambo naye ganja kati kyonna kyekyokeddeeko realistically bwe banominatinga kenzo mu BET namba esinga baba baagala alemejjireeta bwe banominatinga kenzo mu Afrima oba mu Grammys ababa baagala kenzo akomaawo abeere just nominated be baba basinga obungi ganja oba byanfuzi bino nayo bireese obuzibu koza abaana ba Nuupu n'abe-NRM bewalana onagamba kenzo watulyamu olukwe agundi watulyamu olukwe kuba ne gavumenti eno ekoze kyamaanyi gavumenti eyo ekoze kyamaanyi okwawulamu industry abantu banyiivu naye ate alien skin yandikugambye nti awagiraani bandi bo bagamba power ekivulu kye bebasinga okipushinga anti kakati alien skin be bawagizi be bwe lwaki omusibako ekya people power nga talina kaadi ya Nuupu anti kati yavayo n'agamba ebire mu bikole naye temuvumanga bobwayi kati oba omuvumira ki omuvuma akoze lwaki yagamba wakiri temuvumanga Museveni yeye nsonga ye okitegeera bw'anaavaayo n'agamba timuvuma
bavumanga Museveni ng'olwaha osegera eri yawo opinion bale kansoke ate omuntu alina eddembe okuwagira ekyo kansoke museemu kano njagala okwebaza Alienskin mu ngeri y'enjawulo kuba industry yaffe ebadde egulu bayirawo industry mubadde temuli mu TikTok nga buli kaseera tuli mu byabufuzi bino na bino naye okuva Alienskin bwe yavaayo ebyobufuzi obiwulira ddi ebyobufuzi semanyi oba kiba kiyamba ku gavumenti kuba teri akyogeramu no kati industry yo ngayo industry yali egudde musical osege Alienskin kyakome okomyawo vibe kuyamba abayimbi okukola ennyo to compete with him kakati muzebo otunuulira akayimba ka David Lutalo byankola amawulire wegali naye akayimba katambula yes katambula osegera nedekawo ku TV alina kana akawakasuula musoko kakoleremu osegera tunula production oyo wimba yangu wadde obudde kitegeeza nti wadde Alienskin waali bwe bana concentratinga ne bakola good music bajja kuvaayo otherwise abayimbi badde bakolaga luli amawulire ge tubadde tulimu simaya gundi yavumye ono simaya gundi yavumye ono yabbe oluyimba lwago ate ekisooka byonna ebyobufuzi byo bibaddewo naye ate babuloga babadde bakoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti batattanya industry jjukira nti gavumenti erina ababuloga be yagulanga baayo abo baagwa kakati ate akibaga kato takyaliwo bano bafulu figa takyaliwo nga bo omuyimbi ajja bakuba omuyimbi bakuba munabyabufuzi nga batu embeera eriwo ya aganaga naye kati fulu figa ani amuwa obudde abo be bamu ku Alienskin batutaasizzaako bagende kasasiro beyongereyo bantu abo babadde basussizza nnyo okutinkiza ne kati omwana industry agikutereka bannamu era omuyimbi buli wabeera eyo abaana bali mu studio bakola bategedde nti ekyokuvuma Alienskin tekigenda kukola ekikulu kya musiki tuva aba David Lutalo bo bagenda sigala balya ssente bwe bonna avaayo n'oyagala onoome abantu balaba wano wensabira palasoda mu studio This is good. Okukundi ku TikTok okegenya bobo yagala okudefeating Alienskin kuba abantu abasinga bagamba si muyimbi kale gwe mukube musically era kozi n'oleta abantu bagamba Palaso has good music osegera music Palaso mulungi ne kakati Palaso yaddira ddala mukulu ne bw'omulaba facial expression yali ku TikTok omulabira ddala ng'alina ekisajja nayagala statement ya Kamiri naganze olutalo lwa Alienskin Palaso waliwo nani yampulira nga ndiyingidde yabikwatanga ya kisajja kikulu n'abireka ne biyita kuba akimanyi nti Alienskin amaanyi g'abantu agalina ssaawa zino abantu bamu appreciating omanyi omuntu wabanga waku appreciating tajja tunuulira nnyo mavoko g'olina wabula atunuulira ekyo kiki kyofulumya ekisanyusa omutima tuli bubi mu Uganda eno that's why abantu ajja genda kuba epate ye agenda anoonye ssente talina kyakola gavumenti yabafuga dda nebanyunyunta nebanyiga tebalina kyakola kati omuntu anoonya wajja akasanyu akatonotono bwe kati ava ku mulimu nga bigaanye emisolo mingi abaana school fees amutuddewo oba oli awo nga bajja bakukima mbuwagira people power osegeera bamukime kati n'anoonya wajja akasanyu akatonotono kale kamube aleme kucyakalana nnyo psychologically nalabira ddala nga Alienskin ataddewo kankube pati ositegeera kati ebyo bye bimu Alienskin byagasse omukulu taliiwo alwaira bebe kyeyekola ava mugundi mu UK bwasaana agende Denmark yavaayo dda neyeyongera alinamu kasente omukulu azirina omukulu naye nalabye ku Kamiri awo story ndoza tujja gireeta nga agulira ku bibabandi berangi sente naye azirina nalabye ne ku Alienskin awo ng'ali ne King Michael jukira King Michael ategeka ekivulu King Michael nga bali ku beach balya fish bageza omanyi buli alina ekivulu alina okubeera strategic omwana ono Alienskin alina numbers bw'abaako kyayogera ate ekyo kizigumuza abayimbi baabo kyebabadde nakyo ekizibu nti abaddengayo agezaako nnyo ektuulira abalala baleme kufulumayo kuba kakati olaba Alienskin kireva gye bw'abanga alinayo ekivulu nalabira ddala nga gwe yeesigamyeko ate noono n'akipushinga buli kabaala Alienskin kagendamu alanga ekivulu kya kireva ogwo omukwano gwe gutyo bale twebaze ne bajjo kuba namulabakaawo twali naye ewa Clever awo video nagireeta wano n'agamba nti ayagala kugulira Alien gundi Clever jabeyo n'akamotoka azimbeyo ku nnyumba taata wamugulire n'ezzuku
Nemeze yavuge kuzi. Ennyumba yekyuke. Wekiba kitambule bulungi omukadde 10 asobola okuba. Omukadde 10 abo. Oba nali mbuusabuusa naye nali ne kasuku n'aŋŋamba. Omutima gwa bajjo aziwaayo. Kali ngono omulala ayambala gomesi. Ani gundi Mutomoge nakyo omwogedde. Badde ngamba gundi. Nobati. Obadde otegeeza. Ayambala gomesi n'adduka. Nobati. So gundi bayira ate ne bajjo sente ajja zikola. Kuba abantu bwe banagenda ne bawagira kirebajje nijibe abantu emitwalo 2 ng'ekivulu kya mitwalo 2 sente aziba zibide okwata obukadde 10 n'obwa kirebajje temuba. So bajjo tumwebazaamuko omutima ogwo omulungi then ne alien skin n'abayimbi bonna abavuddeyo okuleka nti bagezaako okupushinga ekivulu kya kirebajje n'abanamuyimbirako bonna. Kale ku Megatron kooli tubasambire nga musubscribe nga so zinyi tuziteekayo wano n'oba tobaddeko nga twadde story kuba olabe osubscribinge olikinge atubire mu sharinga tugalabera nga tuleeta ba analyst ab'enjawulo bakasuku ba Jenkins ba Rodmark Anurudini Ntege manager wali neze voice nga zino stories ekiba kita kibozibozi kituteyoleeta kati kusande tujanga beerawo nga tunyumyamu mpola story ebekutonva biro ne tubanga tujiwa abantu just mutuwagire tuwenga naffe tutambulira wamu n'abalala twagala video neba bate mutwale ebiri tugiyitako buyisi bona ba Megatron bwe tubawa bana abakkiriza Megatron okulabika nti basharinga osegera bagambe banabwe nti mutuufu Megatron erina amawulire first hand information batwekwate ffe twewaayo okubaweereza ate tujja bbawo ekyo kimu kyebateekera mutuwagire naffe tuddemu ku maanyi alina kaddata okateeka ku nnamba eyo erikolanga naffe tubeewo tambulira ddala bungi kuba stories etubawa buli kanaku so zitulete stories nga 5 manager entertainer n'akangamu naffe wetujja ne tukangamu kibozibozi Nurdini wajja n'akangamu Kasuku wajja n'akangamu Jenkins Mukasa wajja n'akangamu naye nga tukoze kubeera tumutambula naffe omukutu gwa Megatron tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate obere ngu sharinga Mbazade Megatron is my name mbadde ne Ganja Fali kulamuli agesigika mwekumire ku Megatron tukomewo ne stories endala nyingi nnyo temuvaamu.